bwe ntuuse wano engeri kesseeri yantama I was so disappointment okusinziira ku kyensanze ku kitanda. Akantu ako kakulu abantu bakeesibyeko nnyo. We wavaayo n'ogamba obulamu buntabuseeko webaayo asobola okunnyamba nfune ku bujjanjabi annyambe ng'embeera tennatabuka. Abantu bangi bakomentinga bagamba omugagga bulijjo alinnya ennyonyi. Omugagga bulijjo alina petrol station. Omugagga bulijjo avuga amamotoka. Ate obujjanjabi tasobola bwetuusaako. Owaayi obulamu bw'obadde olaga abantu. Sami tosobola gamba abantu nti navaayo ne mbagamba sooka ommanyi olyoke obuuze. Sami wantegeeza kati mbyogera nti ennyonyi ezimu olumu walinnyanga ng'ogenda Dubai. Eteesa naye wali tommanyi. Nsobola obubadde nali sibumanyi era waŋŋamba kapi era singa wali wakambuusa naffe lwe twagenda ne King Shiba twali tugenda kukikola. Mugenda n'engoye nnya mukyusiza mu ttooyi. Omunigo ono bambi yagendanga n'engoye mu bbaaga n'abali ku kamera basese ng'atuuka n'ayingira mu ttooyi y'ennyonyi n'akyusa olugoye n'ajja n'atuula neyeekubya ebifaananyi n'akwata ne bu vidiyo n'abutereka mu ssimu. N'amala n'addayo mu ttooyi n'akyusa engoye n'agenda n'atuula mu Samuel mu nnyonyi neyeekwata obuvidiyo n'akola akavidiyo n'agamba kati ŋŋenda Netherlands bula 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 okategedde. Kati mu nnyonyi emu n'aba ng'akyusizza engoye emirundi ena era n'akola vidiyo ng'ayogera nti kati ŋŋenda Netherlands mu lugoye olulala n'ayogera kati ŋŋenda Canada. Njagala abantu bakitegeere. Omanyi gwe nali nwanyisa yali Gashumba yagenda ku TV n'agamba Frank Gashumba mbuffe abali ne wa Museveni tukaddiya passport mwe mukaddiya oba yagamba mukaddiya ki Bandaweya nanika kati nange nenjagala olaga Gashumba nti abali mu Nuupu tuli babi nabo balinnya ku nnyonyi kumba abanuupu banyiga serious lenze Sami namutegedde. Ku kitanda ano ndowoolezaawo ebintu bingi ne ku mbeera entuuseeko. Ebimu nga nabirowoolezaako mu kkomera nga bansibye we nayimiriranga nze nga nina okwesasulira looya ng'ate nabadde ndi mu kulwanirira ddembe lyange. Era nenfundika nyonoonye nsasudde ssente zagenda ddala mu miliyoni 10. Naye intaneti eno avuka bannange tugikwate empola Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Sami teweebaka teweebaka sebo gwandeese wano ennaku zino sikyamala gasituka. Okay, ladies and gentlemen, I am so excited for the telling you nti ntuuse mu ddwaliro. Ndi mu ddwaliro right about now. Ensonga za Sami the Mighty Family mbadde nziraba ku social media, TikTok n'emikutu emirala. Byembadde ndaba ebyogerwa abantu ab'enjawulo nga bagamba ali mu comedy we nga bulijjo, ali mu katemba, ayagala ssente, ayagala funa ssente yeegaggawaze ng'omuntu. Nembirira mu ange eyo. Naye nze enkola yange kuva mabega sitera nnyo okujajinga abantu. Most especially nga mbisanze ku social media kubanga ndi witness gwe baali boogeddeko ebigambo ku social media
wallahi agakatonda nga tebiriiyo naye ne babyogera ne internet n'ebitwala. So what am I for the doing? Kyenasazeewo ne ngamba ka nsituke njije neetuukire mu ddwaliro. Akadde kano nsobodde okutuuka mu ddwaliro Sammy the Mighty Family waali. Kyensobola okubategeeza embeera gy'alimu si yeekanga, teyeeraliikiriza nnyo nti omuntu agenda kukutuka afe agende, naye ate at the same time obulamu bwe tebuli mu mbeera ffenna gye twandiyagadde okubeeramu. Wano nno wensinziira Sammy otulutugakutwala kwoli wano wensinziira nga tetunagenda nnyo wala. Ensonga za His Excellency Bobi Wine ebyo ngenda funa akadde tukole live tubinyumyeko tubyogereko writing about now mukkirize for emergency ensonga y'obulamu nsooke iyo ngiyiseewo. Sammy sooka obuzeeko ku bantu katono kubanga nkakasa omusajja aba musajja. Bannanga batulaba mwenna. Sammy mbeebaza mwenna abantadde mu ssaala zammwe, abanyambyeko n'akasente, nammwe abaagadde okukuba oba abaagadde nti ekintu kino oba afiireyo. Naawe munaye nkwebaza kubera wakozesezza data mwana, ate wayambyeko oba oluusi ne message omuntu omu yalina omutima ogulumirirwa ye ne yeeyongera okunoonyereza. Jasino kale tekyewuunyisa nnyo naye ng'era ddala kyewuunyisa okubanga ate okonja oli mu struggle ne struggle eno mwana buli omu alina paati ye. Omukulembeze atugamba buli omu akole kyasobola. Sammy video zo ze nasooka okulaba by the way nasooka laba muganda wange Umaru Kiseka. Umaru Kiseka ng'agamba Sammy ono baamusindika alina mission ze yajja otuukiriza mu Nuupu. Nafuna n'omuntu ali bweru najja ku WhatsApp yange n'angamba Sammy Mbega yajja mu Nuupu alina ebigendererwa bye yajja okukola ki okutuukiriza. Era nange yebyamalamu amaanyi nali ngenda nanoonya ennamba yonkukubire nkugamba owaayo oli otya. Nawe nawulira muganda wange Umaru Kiseka nga akaatiriza n'agamba Sammy olina ebigendererwa byo ng'omuntu ebyakuleeta mu Nuupu. Then ne ndaba vidiyo za mikwano gyange abalala nga bagamba Sammy buli kadde aba mu katemba, aba mu comedy. Ontegeera? Kati oluvannyuma ennyo namaze funa ssimu ya Jona. Jona n'angamba waliwo eddwaliro mubadde mukazi wange naye Sammy gy'ali. Ne mugamba kakasa nniga mulwadde? Ngamba nniga gy'ali mulwadde. Ne mugamba nze bye nalaba ku social media nawulira bagamba katemba. Ate wano Sammy nange ngenda sooka nkusalira omusango. Omanyi nze sirina kyekubiira. Sammy olumu comedy asukka. Manyi oyinza okunyiiga obulamu bw'olimu essaawa eno teweetaaga kumalibwamu maanyi nagambibwa kigambo kikumalamu maanyi naye ate sigenda kuwa ssuubi litaliiyo. Olumu comedy asukka bulaadi. Nze nakava ku kitebe nakamiitinga omukulembeze w'eggwanga buno budde 5 sirina nakutaaya mbu ntambule mbunzize mu bino. Naye olumu comedy asukka. Kyolina okutegeera bali abaniga bali mu bya ddala. Yensonga lwaki sisobola kunenya Umaru Kiseka oba kunenya Penge oba kunenya mwana wa Nuupu yenna oba muna Uganda yenna eyakola video n'agamba oyo Sammy ali mu katemba we anoonya ssente ali mu kutukudaalira alina mission ze yajja otuukiriza mu Nuupu. Sisobola munenya. Tangu olumu comedy asukka bana abaniga bali mu bya ddala. Kati nze nkikugamba teri mulala agenda kugamba mazima. Abaniga bali mu bya ddala. Era olaba Umaru Kiseka akoze video n'agamba Sammy twakuzira twakola ki takikola nti takwagala. Bani abali mu bya ddala. Abantu bonna omuntu gola nti ayingidde n'akera n'ayambala ekyambalo kya yero nti ali mu NRM ali mu bya ddala. Ne gwolaba yeewayo n'ayambala ekyambalo kya Nuupu n'omulaba ng'akitaddeko abaniga bali mu bya ddala. Bwe banaabeera mu bya ddala ojja bamanya. Nze sinannyo kuba naawe singa nayagadde nnoonyereze. Kati ndeka nkubuulire. Ng'oggyeko omukulembeze waffe awo. Ng'oggyeko bamaceta abali mu makomera. Ng'oggyeko zaake.
kati oba onoonya okulabirako ku bantu ababeera mu byaddala Sam siva mu bataano basooka yasino comedy asuka era action asuka kati Sami nekyakyenjala omanye ttaano wange comedy tebamusoma ogenze weeteddeko ekintu oba party job oba redde nga wazaalibwa olaba zino group waliwo nze ekintu kye nalaba penge akikomentingako Kawutu group simanyi n'okola wasooka kola eriwe wasooka ne weerayiza nti ogenda kwesimbawo ku bwa president ate akaddeke kamulaga oli mu struggle ate okoze Kawutu nti omulala yakitwala nti gwe oli mu kusaagira mu nsonga okategedde labayo twali tutandika ebibiina bya comedy The Mighty Family nasooka giyita Sami anti Sami ono si comedy anti laba kati eno tuli mu byaddala bagondi bamadwati nga beetuuma amannya buli omu erinnya bamawulaana enendeeta Mighty Family nga saawula Robby nange nze nga nkola ebibiina byange nalinawo tiimu Sami ebibiina byange bizenga bitaano Sami kino tukitereeze kubanga wensitukidde bameka abazze okulaba sinalaba kati we baba tebazze nze wensitukidde okujja kyogamba mbadde siti agamba nti wenna agenda olaba Sami ate Wuma Lukiseka ayinza okumpisaamu eggaali ate gundi ayinza okumpisaamu eggaali ate gundi ayinza okundaba okitegedde nze nkola ekyange kyemmanyi nti yekituufu kati nina kugamba byemmanyi nti byebituufu nti Sami olaba wano obudde bwe tuli ebituufu omanyawo okubijja wawe biba bina bijja Wuma Lukiseka muddeyo mu struggle eyasooka mugoberereko omukulembeze anti Sami wogamba nti gwe wakolanga ebibiina byo okimanyi ne president alina bye yakolanga ng'essaawa eno takyasobola bikola olw'ekifaananyi ensi kyemulabiramu kati are we for the together president yazze wano n'andaba yajja mu ddwaliro lino lyange nagenza okutandika okwejjanjaba nga maze okufuna ku buyambi eri president ekyo kyansanyusizza nnyo yajja mu ddwaliro n'aŋŋamba kati mbeera kiraba wagenda mugaa nti mbeera kati just mbadde neetaaga oba nfulumemu nandiise wansi negenda e Kenya ne beekalakasiza ku kkubo naate funa nnyonyi naye kati ate ne gye naddijja obuyambi bannange bankuba yaseka busesi n'ambuuza abo bennyini tolabangako nga nze bavuma lubongoyi obanze kati president wakolera yabuuza abo bennyini abakkuba totuulangako awo n'olaba nga bavuma namba 2 wange olowooza ani addako sinze naye kati gwe weeyawula olowooze ku oli atalina ssimu ali eka Nabulemu nga yeetaaga enkyukakyuka olowooza struggle ekoma ku media si kwekoma kyekituufu ejja sino media nnyanja wogitunuulira oyinza olowooza wookwatiramu ojjayo ag'ennyanja nga gakuluma n'omukono naye lw'osiibyayo eddobo ne kamukene n'otakafuna ng'omanya nti biralamu kati nze essaawa ya leero ndi ku stage nga Museveni gwe tulwanyisa bwe bamuggalira mu kayumba ako ne baŋŋamba mwali n'abantu b'enkyukakyuka abamu be sitajja kwatuukiriza okimanyi nnyingiramu ne nga Museveni nkwatiraako wano oba osobola fuluma ne nsooka kutta ate bali kati olw'otuuka ku stage eyo biba bingi mu mutwe gwe just nonze buli andaba mbeera ekyokulabirako mwana Sami tuwumbe bwe tuti ensonga zino bwe ndaba we nalaba abantu nga bakola vidiyo nga bagamba oyo Sami Mighty Family gwe mulaba mbega yajja mu Nuupu alina ebigendererwa bye baamutuma ajja atuukirize nasooka nenzijukiramu emiggo gye baakukuba lwe baakukwata nenziramu ne nnoonya akatambi ne ŋŋamba oba yali AI maye kati twajjirwa AI kireka katirayi lindako naye bwe natunuuli we naddamu ofuna akatambi nengetegereza ne ŋŋamba gino emiggo bagikubye omuntu ali olwa ate embega ate owaabwe ate gwe bakubye bwe bati gavumenti erina bambega neba ne punching bag netula ne ŋŋamba wayinza okuba waliwo ekitali kituufu naye nze bino ebintu okubeera active ennyo mbadde nga nzoganya naye ng'ate siba nnyo open kuvaayo gamba nti kati kama mbaya ni mbaya what comes may
kati okuba nti naakajja okubeera so active ate sisobola keera ku makya ne nkola video nendaba Wuma Lukisekka mu kamwa oba nendaba Pengepenge mu kamwa oba nendaba Mr. Lubongoya mu kamwa oba nendaba Nubian Lee mu kamwa oba nendaba Mr. Bobby Wine His Excellency mu kamwa oba nennafuya oba nenvuma omwana yenna abaddewo ku lwa struggle for all that long ndi ekyo wenkikola oli agenda kubuuza naye gwe mukunje yakajja mu struggle myezi 2 mwezi gumu wiiki emu ate gwe atandise okutegeerera ababaddewo ebbanga omanyi bye bayiseemu kati nze saawa eno ŋŋanzi obuvunaanyizibwa bwe neetikka nga teri abuntumye kukola kyempulira nti kituufu naye enkola gye nkikolamu sikikola mu ngeri y'okujajinga nti nsalire gundi omusango nti ate kati gwe gundi oli mbega ate gwe oli munyampi ate gwe walya kubanga nange nkya busookera ne bagamba ne Mukunja yakola ki nga si ye ekituufu so n'olw'ensonga eyo buno bubaka obwange butono nnyo nenyinza obusindika eri bakyali bange kyovula nkugambye wemba njogera ndeeta kirowoozo seefuula abimanyi nnyo nze ndowoozaamu ebiseera ebisinga nga tetunnakambuwala nnyo nosanga ekintu ku TikTok oli n'agamba oyo Sami yajja tuukiriza mission naawe n'otwala ekyo muntu ayinza okufa ati ffenna ne tutayipinga rest in peace ne tugamba bambi we have missed a fighter we are going for the missing you naye nga wali twagamba nti ali mu bubadi okategedde bwe nzizaako akatambi emabega ezo bye bimu ku byaliwo ku omugenzi Seggirinya bwe yasooka oteekayo ebifaananyi omusajja n'agamba naye ndi mulwadde nfa naye ebiseera ebyo yali akyaliko ku kasusu ng'anyirirannyiriramuuko abantu bangi bagamba oyo ali mu komedi we eva aba mu katemba ali mu byabufuzi ali mu bululu dede ku nkomerero omusajja bagenda okutegeera nti obulamu bugenda nga ne bwe musonde biliyoni tekyasobola mmuzzangulu okategedde so sagala nnyo kubeeramu eyo mbeera ate kuva mabega nze internet esobola okwogera kino ne ngamba kansooke neetuukirewo wenkuzaako emabega alimpa Ronald abantu bamujajinga ne nagamba oyo twamuzira yavuma maama we yakola atya ne ngamba nina okukola ekisoboka nfune Ronald alimpa ntuulekaawo naye nga tutudde babiri si bya social media si bya TikTok tuwayeemu ne mbuuza alimpa maama wamuvuma ekituufu yeekiriwa alimpa yagenda okumpa sitole ye ng'ate birala nnyo byanjawulo nnyo social media byeyogera n'ebiri wakati wa alimpa ne maama we nga nabamukwano nnyo n'okwatagana bakwatagana nga ne maama agamba nze ate omwana wange tanvumangako obwo bwali butakkanya ng'obuba mu famire ne tubimala nsonga zaali kyokka nga social media yakimuteekako nti oyo twamuzira yavuma nnyina okategedde so nze sagala nnyo ebiseera ebisinga jajingira ku intaneti ate n'oli gwenda baavaayo n'ayombera struggle mutuufu nti waliwo abantu balina baganda baabwe abali mu makomera abantu balina baganda baabwe abafudde lwa struggle kati tayinza kulaba nga gwe gisaagiramu ate n'aseka alina bamukambwe kyova olaba nabo batuufu bwe balaba nti kino yekikyamu mbawagira bakyogereko kati Samia wensabira bw'olaba ensobera ekwagala yeye kugwa kubbwa bw'olaba Wuma Lukisekka akukoledde vidiyo n'akwogerako tomukyawa nze ndi sure osobola ofuna ennamba ya Wuma Lukisekka nsisobola kwa buli kyalo kyaliko omulalu Sami tutereeze nze sisobola kuwa kitiibwa ng'olumirira omuntu ali mu kkomera nenkuleetera akawunga kaalya akabi n'otakafaako n'ofa ku kamera obanga ndeetedde mukazi wange tebadde bamwebakako n'ompa obukakafu ate nendeka amwebaseeko n'oli ayayenze nembuuza kati naawe yakakutoleka wamwebaseeko Sami ensonga yange eri bweti nze banaye nkubuulire ttaano wange jasino kati kozze wano netuukidde ku ground ebya intaneti kati ontegedde waliyo abantu abali eyo bonna abali okunkolako amawulire tebamanyisaamu nekyoyitamu nkakasa tebakimanyi olaba ekitanda ekyo twakisasudde kireme beerako muntu yenna mukigendererwa mu kyo nti nsuubira mikwano gyange okujja okundabako batuuleko awo kitegedde kati kitegeeza essuubi terinnanzigwamu nina nange bensuubira abammanyi
kati naawe ontegedde osanga message erinza okukyuka era singa sizze wano nze nalina obusungu obwasooka ensonga ze saayagala tuddemu ebyo bwe biyingiddemu ne nga obulamu bwe nalaba bagala nti bagalayo naye ate kenkufunye oba obadde live oba obadde ekine wandirekodinze kandikodingire okalikodinge kwamana tomanya nze amanyi obulamu bwange mba nina kyenjagala otereeze nange ntereeze eyensi kyokka nze nsingibu ngigambe bigambo bitono nnyo just Uganda alaba ssaamu kati n'alaba omuntu yenna oba bumala okiseko oba ani mu struggle wano kakwate mu short musembezi like eddoboozi libe nga liwulikika awo abe ng'alabika ne waba mu kamera yekka bw'ati tukyalina Sami the Mighty Family emboozi gye tubadde tuwuliriza ebyogerwa kati nze njagadde neetuukire Munnayuganda alaba ssaamu era ng'obadde ompa ekitiibwa mu struggle wano era ng'onyolwa wamu nange mu mbeera gye ndimu buli muntu yenna gw'olaba wano asabula ssaamu buli kyakola nakikola ejja sina omuntu abaawo lwansalawo ye nange nabeerakawo nga siri informed ku bantu nakuba olw'okwagala ennyo ekibiina nenkuba naye nayonoona ku bizinesi z'abendi ewali okwawo be namalangako emirembe okyejjusa oba tokyejjusa kyejjusa kimaze kuntuukako ate awo ndi mujulizi wayonoonako waliwo olulawo lwe nalina wayonoonako Spice Diana nga ajja Dubai weebale nakaaba n'amaziga bambi wavuma ka Spice kyokka nga ngenda okuba Spice naye muba musasuddwa kibaki gamba nga ne Roger yali ampaddeyoko n'emitwalo 5 nga kyaliiwe soka wetondere saagala kwetonza kuba nazze kulabako nga kyali wange sigenda kwetonda kuba kye nali nkola nali manyi kyekituufu oluvannyuma wategeera nti kyali kikyamu naye wentuddeko awo nendaba nga nange nsobola okuteekebwako propaganda oyo ng'oli mulwadde obulamu obuwulira weebale ensi n'ekikyusa n'egamba ali mu comedy ayagala ssente bamusindika mbega akolera gavumenti n'abantu nabo balina ebibatwala oba oli eyo gye bali naye olw'obutabamanya nabulamu bwe batambulamu baki ne tulowooza oba bali bankwe babakola kyati nze nasabula nga ne bafulfiga bantu okitegeera ebyo ne mbiteeka ebbali nenziramu action nenzikola si wano wokka nze mbadde World Wide walinnyako ennyonyi era nga bagenda okunkwata nali ngenda kwegatta kuba gundi baki aba Nigeria be baali baddako okwekalakasa Kenya nga tumazeeyo kakati nasalawo ekyo nze kyonna kyolabamu obubi mu kyo manya yali nsalawo yange either embi oba ennungi naye ogambye essaawa eno wakizuula nti bye wakolanga byali bikyamu oluvannyuma lw'okuba nti naawe kati bikutuuseeko what goes around comes around mu byonna Kyagulanyi wabanga yatubbula amaaso tumukoppe tumwagale ate tumukoppe n'ebikolwa naye tunaava ku mulamwa kuba Kyagulanyi ye tebulowooza nti waliwo ali ku internet amusinga okumanya abantu kankulyemu ku Kyagulanyi ate omuzindaalo n'engukwata Kyagulanyi yampadde obujjanjabi obusooso kitegeera anti Sami nze ndi sure singa nze mukunja ntandika okwevuma naawe Kyagulanyi mba mwongedde stress kubanga asuubira nze kufafagana na buli obusajja siso nafuutu sojja munnange okategedde bwe wali obaddeko awaka n'olaba abaana bo abandirwanaganye n'omulaba alumba awaka ate nga bo be bali okwekuba nti ffe buli wetwekuba Sami nze nenkwata amaanyi gange nenvuga kati nzize oba nenzira ku internet nengula data nentandika okuvuma Sami olinga guno oli fuutu sojja wambwa walya simanyi wapama wadduka na wakola ki okimanya akakadde ke malanga nkuvuma Museveni anywa obuugi ne bumukka mirembe kubanga mba mujjeeko pressure ate nenjiza ku mulwanyi munnange okategedde kyova olaba nze olwavudde baidawo okujja wano sibo kubadde kwewaayo
yo decision nene nze tano nakamala meeting omukulembeze era natudde neŋŋamba kati wengenda okulaba Sami abamu tebagambe nti ate kati Mukunja akwatagana n'omwe Mukunja wali ogenda kujja okuziika ng'ovimba weekubye ne serefi. I know. Just mu bulamu obulamu omuntu obulamu bwe butyo era n'ekitugaanya okusenvula okuva mu mbeera gye batufugiramu just mbu tutya okufa. Sami nina akantu ke njagala otereereze abantu nja kabapositingira bakalabe. Akantu ako kakulu abantu bakeesibyeko nnyo. We wavaayo n'ogamba obulamu buntabuseeko webaayo asobola okunnyamba nfune ku bujjanjabya nnyambe ng'embeera tennatabuka. Abantu bangi bakomentinga bagamba omugagga bulijjo alinnya ennyonyi, omugagga bulijjo alina petrol station, omugagga bulijjo avuga amamotoka ate obujjanjabi tasobola bwetuusaako. Owaayi obulamu bw'obadde olaga abantu. Sami toswala gamba abantu nti navaayo ne mbagamba sooka ommanyi olyoke obuuze. Kati nze Saamu kye mbagambye ndi kyakulabirako kinene nnyo era nteeka akaaga ne we mba nzikiridde. Bingi bye nkoze naye nga sibikola nti biringa we biri. Just mbikola olw'obwagazi bw'ekibiina kyange kireme kuva ku mimwa gya bannayuganda. Wabula tewakikolanga kukakkanya kibiina. Si kukakkanya kibiina. Bw'ovaayo n'otukakkanya n'otugaba buli ali mu nsi buli ali mu struggle munakwe. Kati nze nsuubira lwe naalinnya ennyonyi ne bweba eva wano ng'egenda Kenya ya mitwalo 4. Awo nina okukolerawo ebisoboka ngijje Kenya ngitwale mu nsi ez'enjawulo. Kitegeera. Kati amazima byonna bye babadde balaba. Eby'ennyonyi z'olinnya buli kadde. Mubaddemu 2 ebituufu. Wano wakulu. Byonna bye babadde balaba. Eby'ennyonyi. Mubaddemu 2 ebituufu. Binnyonnyole mu bufunze. Mubaddemu Saamu okwagala ensi ye. I know. Ne mubaamu Saamu okwagala mukazi we. Gwe mulimu gwe mbadde nkola. Era ebiseera ebisinga bwe mba sirowoozezza ku struggle mu kutambula mbadde ngenza either mukazi wange afunyeyo ka vacation anti badde sinatuuka genda mu America. Kati ye nga yalinnya either ntusinkane Kenya oba mu nsiisi endala kitegeera. Naye we nazuula nti omukulembeze yatugala twebeereremu nakolanga bingi byalinga bituufu nga woobiraba naye nga kyennyonnyola emabega si kyekiriyo kitegeera. Mukyala wo bulijjo gwe mulinnya ennyonyi n'agamba oyagala mulabako ka vacation n'alinnya n'ava eri ne mubaako we mwesanga nga naawe olinnya ennyonyi. Omuntu ayinza okubuuza obudde buno aliwa? Gyali. Lwaki talabi? Okay, ne waaba talabika omuntu ayinza okugamba obulamu bukalubye nnyo nti tasobola kuyambako. Kati olaba ensi yonna eneegaanye. Kati olwo omuntu omu atobye nange ebbanga jjukira obulwadde omukazi atandika okunzijanjaba ekibumba akijanjabiddeko ejjamani akijanjabiddeko wa sisondangako yadde 10. So we have to appreciate. Abakazi babaawo with option. Fa babaawo ne choice. Kitegeeza ebbanga lyobe by the way. Ayinza okkeera n'asalawo nakampumule mwana kuba omusajja naye teyeefaako. Gwomanyi omukazi ssente ze yasipendinga okunzijanjaba olwali okuwonamu nenkwata ennyonyi ate nenzira mu kwekalakaasa. Ng'ate akimanyi obuzibu bwava mu kwekalakaasa. Yanzigye Uganda yateekamu ssente empitirivu naye okunfulumya eggwanga sina byogera. Nasooka kufuna butuuze bwa Kenya. Nina statement Sami gye njagala ofunza. Atulaba agitegeere bulungi. Buno obulamu mikwano gyange kamba briefingire Sami ono. Nze omu ku baabuuza Sami mukadde akazigizigi ne mugamba Sami wogamba Abannayuganda soko tunule mu kamera omu nebaka kushiba wangi nebaka kushiba awo njijjawo
nedda so wabuze ate wontwalawo n'obuyambi bw'endeese ennyinza okugaana obukuwa oyinza okunzitula obulumi. Anyway, bakyali bange nze omu ku baateeka Sammy ku nninga ennaku ziringa 2 emabega ndowooza nga sina miitinga na pulezidenti ne ŋŋamba Sammy bw'oba ogamba nti Mr. Zaake takuyambye ekibiina tekikuyambye Abannayuganda tebakuyambye ennyonyi ze walinyanga buli kadde netuuka n'okwegayirira nti oli Dubai abategesi b'ebivulu bonna obalina lwaki temundeetako e Dubai n'ensukka ku kkata. Sammy n'antuuza ne tuwogera ku ssimu mu kunnyinnyonnyola n'ensobi abavubuka ffenna gye tukola n'omulala atulaba ensobi eno tugikola. Sammy wantegeeza kati mbyogera nti ennyonyi ezimu olumu walinyanga ng'ogenda Dubai eteesa naye wali tomanyi nsobola obubadi nali sibumanyi era waŋŋamba kapi era singa wali wakambuusa naffe lwe twagenda ne King Shiba twali tugenda kukikola. Mugenda n'engoye nnya mukyusiza mu ttooyi. Omunigo ono bambi yagendanga n'engoye mu bbaaga n'abali ku kamera basese ng'atuuka n'ayingira mu ttooyi y'ennyonyi n'akyusa olugoye n'ajja n'atuula neyeekubya ebifaananyi n'akwata ne bu vidiyo n'abutereka mu ssimu. N'amala n'addayo mu ttooyi n'akyusa engoye n'agenda n'atuula mu Samuweeresi mu nnyonyi neyeekwata obuvidiyo n'akola akavidiyo n'agamba kati ŋŋenda Netherlands bula 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 okategedde. Kati mu nnyonyi emu n'aba ng'akyusizza engoye emirundi 4 era n'akola vidiyo ng'ayogera nti kati ŋŋenda Netherlands mu lugoye olulala n'ayogera kati ŋŋenda Canada. Njagala abantu bakitegeere. Omanyi gwe nali nwanyisa yali Gashumba yagenda ku TV n'agamba Frank Gashumba mbufe abali ne wa Museveni tukaddiya passport mwe mukaddiya yagamba mukaddiya bandaweya nanika kati nange nenjagala olaga Gashumba nti abali mu Nuupu tuli babi nabo balinnya ku nnyonyi kumba aba Nuupu banyiga serious nze Sammy namutegedde nti waaliwo abali ku sayidi eri eya NRM abasiga ekifaananyi nti woyingira Nuupu eriyo kukaaba kufa kukubibwa ebaayo banaku kati ng'ogezaako siiga kifaananyi osikirize oli atanagiyingira nti waliwo n'abalinnya ku nnyonyi ate gamba kibadde kiwunzise bulungi nti osinziira kweza ennyonyi n'ogaa kituufu Museveni ayavuwaza eggwanga woyogera toba na mirembe laba Saamu gye yafundikira nze nakutegedde naye ate nti ensi yeebadde tesobola ekyo kukitegeera nti wali tolina ngeri gy'okinnyonnyola nti ennyonyi ze mwalabanga nninnya yensi nalinnyako ku nnyonyi naye mulimu ebirala ebyeyongerangamu ebiri nkuwayo challenge endala jempe njasinga ssimu yange dda mu bifaananyi byange byonna eby'ennyonyi otunulire emito gy'ennyonyi kwe watuulanga ng'okyusa woweza nnyonyi 5 oweza ennyonyi 5 kuba emito tegikyuka newogyedikinga tezisobola wera nnyonyi 5 naye ate ng'engeri gy'obadde okiraga ku intaneti ono omuntu akulaba ali mu struggle fuutusojja munnange yagamba omusajja leero mu mwezi gumu alinnye ennyonyi 3-4 okategedde nekyasina lubaawo lwe nali ntunuddeko essomangako ne nateekako eggwanga lino ne likola amawulire wiiki namba nti ndi mu Amerika. Togendangako mu Amerika? Yadde Europe. Are you sure? Ono omwana ng'ogyeko East Africa ne Middle East. Naye okimanyi Sammy ku intaneti ye eraga erina vidiyo zeraga n'ebifaananyi nti walayi n'aba mu nnyonyi n'agamba we are landing in America in 10 minutes. Sigendangayo wabula olabaye byonna ntula ku kitanda ano mwana n'olaba ng'obulamu bwo ndabanga nina ebyokuyiga byenjijjamu jasinjadde omulala mwana nze kati ndikyakulabira no mission yo kati kitegerekese nti tewakikolanga weeteke mu bulamu obw'ekitalo ennyo wabula olina gwe wali oyagala osikiriza aleme kutya nnyo nti bannange buli abamu kasita oyingira people power kyeneebaliza Katonda mu bulamu obwo sabbiramu saafereramu ate nga nali nina obusobozi obufera ssente zisinga n'ezono nvubuka eyabavumi ani yenna Doni Kuliisi kuba nandibadde mu nsi yonna ne gaino waliyo emirimu teri gwe natwalako yadde 10 kye teri gwe navuma wabula kye najjangamu nakiteeka mu nkyukakyuka kansooke nkola akantu kano nako ka recording
Bakyali bange abanda bansaba okwetonda ku lwa Sammy the Mighty Family byonna bye muwulidde ayogera w'obyetegereza kitegeeza internet eraga kirala ne mu reality wabaayo kirala yenna yali yanyiigira Sammy the Mighty Family omusonyi w'ettaano ndi omu ku baali abataagala muniga ono ttaano abatamwagala ate nze bwe mba sikwagala ttaano mba sikwagala mullo ate bwe bukyanga nkwagala mba nkwagala naye ate bwe kituuka mu issue y'obulamu boyi ate awo sitera nnyo okulembeza mpalana gye nnina niga nnyonnyodde bulungi kyemmanyi mwenna kano abagenda olaba akavidiyo kano oba abakalabye naawe okusinziira niga kyannyonnyodde okitegedde bulungi nti niga ennyonyi ze yalaganga nti alinnya buli kadde niga yazannyangawo nga comedian bw'aba yakyusanga ngoye olumu what does it for the mean teyali mugagga ng'obugagga bwe yatulaganga naye ate nakyo teyakikola nti ayagala kwewanikira ku muntu yenna wabula yakikola olw'okwanukula Frank Gashumba eyakola political statement ng'alaga nti abali mu NRM baba bakaddiya passport ng'aba Nuupu tukaddiya ndaweya na Nika kati yayagala siigira omwana oyo atannajoyininga struggle kumusigira kifaananyi nti no mu Nuupu eriyo n'abasobola okulinnya ku nnyonyi nga bwe bazikyusa kati nze nava eno nga ntambula mu business class y'esooka wano nga ndi ku vidiyo ne ngituula mu lumu neekwata akavidiyo njala akakulaga kati olina nnengera najja nnyimusa akola mu nnyonyi naye nga mmaze okukateekayo nze ne mpositinga leero ntambuliddeko mu business class naye nga business class webbye okuyingirayo naye katomya yandi n'olulimi naye ku comment naye mwana mikwano gyaffe abalungi njagala okusaba mu bwetoowaze obw'ekika ekyawaggulu omuntu awooma nnyo nga mulamu newankubadde abasinga bagamba omulambo gwe gusinga okuwooma nti oli ayinza okugaana okukuwa $3,000 ofune obujjanjabi kyokka ate bw'ofa n'alinnya transport wa $10,000 ajja okuziika n'ekimuli n'akigula nga kyakakadde mbadde nsaba ku lw'ebitono Sammy by'annyonnyodde sagala mwogeza nnyo ali ku kitanda alina obulamu bwe bw'ayitamu naye ku lw'oyo alumirirwa just obulamu nti obulamu tebuliiko nti ono wa people power ono w'NRM obulamu busigala newto era teriyo yafa ne bagamba nti oyo w'NRM ye bamuziike mu ggulu ow'NRM ntaana owa Nuupu ntaana kusinziira ku by'owulidde ku Niga bwe tuba tusobola ngeri asobola omutaasaako mu mutima mulungi nze tumutaase tuleme kudda mu bya Uncle Seggirinya n'abalala abazze bafa oluvannyuma ne tugamba kale twali tumanyi katemba wabula mu byonna kinnomyemuuko mu byonna bannansi genda beetondera yogera ku mafuta okumanya Sammy waffe ebyaddala waffera obulamu bwo gwe wennyini nga weefera nzaaga amafuta nayita ku kayungalo n'amafuta mu abaagampa nali ndi awo ngenda waliwo positinza akatambi nali let me for the telling the truth katwogere ku mafuta ga Sammy petrol station era naga abantu baga commentingako ne bagamba nagagga Sammy the Mighty Family alina ne petrol station enamba ayima atya ku TikTok n'asaba obuyambi bw'okumujjanjaba abantu bonna abaali bayiseeko ejjinja ngodde ekayunga eyo petrol station eri common nnyo bagiyita Sammy nange ogwasooka okugiraba twayimirirawo nga tugenze kugula bwakulya ku supermarket obubaawo nagamba omwana nankwata akavidiyo neŋŋamba tuli ku mafuta ga Sammy Mighty Family atugulidde amafuta ebiseera ebyo wali oba Dubai okategeera kati omuntu eyalaba vidiyo era naye yakitwala kuba ekigambo kwe kiri nti Sammy I know people for the witness bali bajulizi bajja kuba bakinyonnyo abagamanyi bo bagamanyi kati Sammy lekera okweteekako ebintu ebitali bibyo embeera gy'olimu kati kiyige nti ogenda tuuka ogamba abantu nti bannange njagalayo $10,000 oli abuuze omuntu alina petrol station asobola obulwa $10,000 okafuna naye ng'ebyaddala $10,000 yegikununula akadde k'oba olimu Shoprite ogimanyi I know it ze zimu ku supermarket ezisinga mu East Africa wano Uganda yalemereddwa lenti neggalawo Shoprite yagaddewo Uganda kati myezi 2 yaggalawo si yo yokka
kampuni zizenga ennene ziggalawo kati oba oyogera ekyo kisaamu alinga yatandika okukola nga ne kitaawo tannakola mbuyo oba atannayavuwala ebyo naa tubitadde ebbali just no intaneti bafuuka bannange gikozesa ekyo ky'osobola okumenteyinga awo sembeza obwo bubaka ku kitanda ano ndowoolezaawo ebintu bingi ne ku mbeera entuuseeko ebimu nga nabirowoolezaako mu kkomera nga bansibye we nayimiriranga nze nga nina okwesasulira looya ng'ate nabadde ndi mu kulwanirira ddembe lyange era nenfundika nga nyonoonye nsasudde ssente zagendera ddala mu miliyoni 10 naye intaneti eno avuka bannange tugikwate empola manyi omuntu wafunamu kasente asobola otutumya enkoko ennamba n'alya naawe Sami kati okkiriza nti ebintu ebimu wasukkulumangamuuko wasukkako we wali olina okukoma ebintu byae tebina gwe byakosa nabikola nze nina chance nnungi tebina gwe byakosa naye ate gweojja kukikola nga kikosa omulala ojjukira nti issue yo ku Spice Diana yakosa Spice obadde ogamba like okwogera nti bye wakolanga wano nze yali nnamba emu naawe okkiriza nti issue yo ku show ya Spice ye Dubai twasabulanga nga baseka basomesa bitundu bya kyama okimanyi wakaabyako Spice amaziga si yekka bwe ntuuse wano engeri kesseeri yantama I was so disappointment okusinziira ku kyensanze ku kitanda era kino kibe kyakuyiga eri ffenna nti ebigambo bingi ebiba ku social media ng'oluusi si byebituufu okusinziira ate ku kyensanze ku ground nekyembadde ndaba ku social media nkakiddwa obuuza Sami ebibuuzo nange byembadde ndaba ku social media nti ssebo naggagga abadde ng'alinnye ennyonyi leero oli mu America enkya oli Canada enkya oli Dubai ate otuuka otya ku bulamu bwe buti nga tosobola nakwetuusaako buyambi ku facilitatinga bbiru za ddwaliro Sami yantegeezezza ebintu ebika by'amaziga nga tebikkirizika kyokka nga bituufu mu bigambo byagamba we yalinnyanga ennyonyi yakozesanga obukujjukujju obw'ekiyaayi n'aba mu nnyonyi emu n'ayambala engoye za miru n'ateeka engoye ennya mu bbaaga bw'ayingira mu ttooyi bw'akyusa bw'atuula mu kifo ky'ennyonyi bw'akola evidiyo nti kati wano tuli kulandinga mu America bw'akyusa olulala nti tuli kulandinga gindi kati vidiyo ezo n'azitanga mu biseera eby'enjawulo nti gwaziraba n'olabira ddala omuntu omugagga naye ngambye teyakikola kweraga wabula waliwo ekigambo ekyali politiko ekyayogerwa Mr. Frank Gashumba bwe yakola statement n'agamba nti abantu abali mu Nuupu bakaddiya nti bo ng'abali mu NRM baba bakaddiya passport ng'abali mu Nuupu bakaddiya na nika so yakikola mu lulimi lw'okwagazisa omuntu struggle oli omwana atannagiyingira aleme kutya nnyo ku lw'ebigambo biri ebyogerwa bali nti buli agiyingira abeera mu maziga kukubwa na bwavu buli kimu kyolabye noweesitala oba kuyingiza kamera mu kkomera nga njagala balabe nti n'okwesobola buli si kugikkakkanya wabula kulaga nti erina abantu abaakabi nti tusobola sikera nkumakya kukakkanya mukulembeze wange era ntunudde mu maaso go wano taata amazima ekituufu okimanyi nkwagala nnyo gwatufudde abavubuka okubaako ne ddoboozi mu ggwanga lino kati engeri wanfuula ekyokulabirako sijja kwekotogera muvubuka munnange badde nsaba intaneti eno mugiraba tugikozese bulungi naawe okkiriza nti mulimu ebyayitiranga ne bisukka intaneti eno manyi lwaki tugikozese bulungi history tasonyiwangako muntu yenna akozesa bulamu bwa mulala tuukiriza bigendererwa si muntu history history yava dda twamusangawo Sami sooka osomera abantu ennamba y'essimu in case omuntu eyandyaga n'agamba nigo ono bw'aba yagumira emigga egyo gyonna kubanga bafutu soja tuli bangi abalwanirira enkyukakyuka bangi naye ate abamu bambi amaanyi gaabwe gakoma ku social media ogutali musango kuba nabo tubeetaaga naye waliwo n'atuuka wali ku ground n'akubwa emiggo n'anywa ku ttiya gaasi n'abeerako ne mu kkomera oli omu ku abo
some namba y'essimu eri omuntu eyandigaye nti Munnayuganda wenna ali eyo nga mu bibi byenkoze bye balaga nti bingi bisinga ebirungi nkimanyi gwe Munnayuganda olina akalungi k'omanyi k'oba osinziira owandiika ennamba yange mu ssimu yo tuyinza obutaba leero oba enkya n'ofuna k'ofunye n'osobola okunnyamba naye ndafuna obujjanjabi wano Uganda okimanyi n'abali mu parliament ali mu gavumenti nabo bubalema ne baddukira oba mu Nairobi. Namba yange eri 070 0 emirundi 3 3 n'omunaana ndikuyiya ssente kuddayo. Ate oyagala ofuluma eggwanga ani agenda okulonda? Temuli muno ddagala mu malwaliro. Okay. Tetulina ddagala mu malwaliro. Kuba omukulu Skype yabuuzizza bulungi n'agamba mufuluma mulagawa. Temuli ddagala mu malwaliro. Ani agenda okulonda? Mubirekera ani? Temuli ddagala mu malwaliro. Nina ofuna obujjanjabi. Bw'otereera? Wentereera nkomewo ku mulimu gwa kwenunula tetukyusanga. Thank you so much. Mikwano gyaffe mwenna abagenze maaso n'okutulaba mbaagaliza olunaku olulungi. Sami, I wishing you a quick recovery man. Saba Katonda anove okubeera tulina kye tulinda wano tulinda ssente zitwongerayo tetulina kye tulinda wano twandiyise wansi ne Kenya yekalakasa buli lunaku katwagala yita waggulu tugende ntandikire ku obwo sikaani zaalaga lulinga eno side yonna yatuula mu mazzi balina osooka onuna amazzi ku mawuggwe kwe kukogga kuno siina yadde akalwadde mu mubiri nti oba siriimu oba ki oba ki. Tolina siriimu? Sirina ate natuuka n'omwejjusa aliyo kikazi kye nali njagala eyo naye nkizuula nti kirwadde n'enkireka ate nga kirungi kati mbeera n'ekyejjusa nga ndaba n'owa siriimu asinga onyirira. Sami, tolina siriimu? Sirina siriimu. Okakasa? Bakeberanga temuli? Tewali muntu ayinza kujjanjabira kata myaka egyo bakuzuula leero ng'oli mulwadde ennyonyi yeebaawo todda na wakawo osula ebintu babikuleetera ku nnyonyi. Tewafuna? Saafuna. Mwana mulya wali omundeetedde mu kacupa. Ate nedda Mukunja tofuluma. Mukunja onyonoonedde erinnya. Mukunja ndi wano bakomentinga walya Simba. Mukunja lwaki tojjaawo bintu byebyo? Mukunja no nze ntowolokose embulidde ensi amazima. Bwe beerawo n'obulimba bujja kutulugunya. Nze mbulidde ensi amazima nalinyanga ennyonyi emu ne peya z'engoye 10. Era nebogera mu bifaananyi byange siweza nnyonyi nnya. Naye abantu abadde bakulaba bo balaba ennyonyi nga zaafuuka ate tewali agenda mu nsi eri awo ekalubiriza visa. Togendangako mu America? Nali owa America mukazi yavangayo nga gwe mukazi walava ennansana najja mukazi yavanga mu America nga ajja kyokka mukazi wange muwa respect. Kati zino engoye 10 ze wapaakinga nga n'olinnyo ennyonyi ng'okyusizaawa? Nazambala nga nzijjako bujja n'enduvunza we nduyita we mpita ku ennyonyi baakutte ejjampa. Era kiri mu likodi ennyonyi ze nasinga okulinnyako nze yasinga olwanga mu ttooyi. Ogenda mu ttooyi n'okyusa? Olumu nafulumanga first aid eri awo. Omanyi olubuto olusumbuwa. Ogenda mu ttooyi n'okyusa olugoye ne weekubya ebifaananyi n'okwata ne ka vidiyo nti kati in a few minutes we are landing in Amsterdam. Ako n'okatereka n'oddayo n'okyusa n'oddamu n'okwata akalala nti in a few minutes we are landing in Nairobi. Sina kigendererwa just njagala noopwe bagaye nti naffe tulina soojo waka bikombe tulinnya ku nnyonyi okusazaamu ekigambo kya ffenna tuli banaku. Mr. Gashumba ogambye yayogera atya? Kyova olaba nze saasondako yadde data wali ondabyeko? Kati ntuuse ku kisenge nga nnemereddwa n'enzijja mu reality waliwo olina otuuka ng'olina okukola ekintu ekituufu okikola budde ki omwana wo bamugobye school fees tozirina togenda kubba atuule ewaka baneiba balabe ng'omwana wo tasomye naye ng'ekituufu towabadde naki kino ekintu ekituufu kyendi okukola ssaawa ya leero. Era Munnayuganda watakitegeera jasina ate tagenda kufuna muntu alinga nze. Abamu basirika ne bafa n'ebyo naye gati biri byaggwa kiseera kyayita tulina otandika obulamu obulala. No nze bwe nalaba akavidiyo akagamba nga bamu bagamba Sami Munyampi, Sami yalya, Sami mbega, Sami alina ebigendererwa bye baamutuma. Ne njijukiramu emiggo gye
kukuba abajaasi n'abasirikale ne ngamba kyakanze mu gavumenti nkola nga punching bag bankuba bukubi mikwano gyaffe mwenna like asobola okuyamba ko kyali waffe ensonga enkulu eri mu ggwanga buyambako kibiina kyaffe ekya NUP National Unity Platform okufundraisinga sente zigenda oyambako mu campaign nze era omwoyo eri ensonga enkulu nze kibiina abadde kibiina yani si ggwe kibiina kibiina yani ewama ekibiina yeffe gwe bamanyi nti zaagenda otambuza amafuta agogenda mu campaign ekibiina yeffe erudda oli mutuufu eri ensonga nkulu eno ey'obulwadde jasi mugattako ngatte nga nvandiirwa naye eri gye baliko ensonga enkulu nze kati eri bansaponti nze kyobola siri nannyo kasajja sanfunamu obulamu katono manyi eri amafuta gyegali entambula gyeri emmere gyeri bagisonza kitegeera sami ngenda kusiibula nkwagaliza obulamu obulungi mwana munyuma mu lwedi mbaagala nnyo bannange naye nga kinjala mumanyi nze Samuel mba naleeta ensonga ebakwata omubabiro sigiwo najja gibikkirira ninajjiwa Balista Timo onagijjewa Balista Timo ng'alwana nze Kiseka ajja kungoba ku peegi naye we mba njala ayogere ku bintu byange mbisoosa wa Balista kuba mba mmanyi ajja kunkuba nze mbaagaliza kimu kubeera nti Umaru Kiseka fighter Sami oli fighter penge fighter buli alwana fighter sinyumirwa kulaba nga ate igwe otunuze emmundu ate mu fighter munno we tuli kukozeemu amaanyi agaffe tulina gamala nga stress tugiteeka ku bali mu buyinza kuba ye ekizibu kyaffe ate si kugamala nga tugeteekako ffe nga ffe bali be tulina osikiriza bajje batwegatteko batuwagire bajja tulaba nga abali disorganized bagambe naye bano abantu olaba nabo beetugumbula okategedde ate we banaakwata kuffa abatakkaanya nabo okategedde so Umaru Kiseka musonyiwe waba nawe ke yakunyizaamu Daddy Penge musonyiwe buli omu musonyiwe bw'oba omanyi omutima gwo kuba ekituufu kiri ku mutima gwo ekibiina ky'owagira oba oli wankyukakyuka oba toli nze nange sisobola kiraba n'amaaso gange sisobola kusonyiwa n'omukulembeze waffe atusonyiwe kuba agenda tutwalira mu ttuluba aneew'okuba enduulu nze nagendako Samuel ogw'ekiro konkona jjajja nga twetuumye ebinnyanja nali neeyita kapojeti original name Africa Can kati we nali ku mulyango nkonkona n'abuuza ani oninga nze kapojeti jjajja original name Africa Can nanga nedda muli bangi muddeeyo sijja kuggulawo kiro kale otuuka ekiseera ebintu ebimu byeweeyita kati omukulembeze waffe agenda kutuuka ekiseera newoolekaana amanyi byebyo kyeyandaze nze amanyi nti kate muli awo mu era nga amanyi toleeta nsonga kyova olaba nze ddawayo olaba mbaddamu tewali awo omuntu gwansinga kusabula nga nayimu sente kusabula nsabula ekintu n'ekiteekamu ne edit nagamba London mu inbox ne muwa app wa Jembo olaba nga nkwaddeko app akajja amaloboozi ag'ebbali namuwa ka app ne mugamba namba 2 ko jobubwa ne okirira wansi waliwo namba 4 3 kuliko obubizze bulina obubuto busesa bwasiba enviiri naye nga osobola okukola embwa nze nkola akabizi senga byakunoonya views kuba nakusanga mu comedy industry ng'ozannyanga amoti gwe ne Muzeeyi Musonso ng'ensi yabamma amatu nembayisaako eggaali bwentyo wensobola okweditinga buli kyokola nenkisussaawo kuba okimanyi nkusinga okuba creative naye bino byasukka ku views nze gwoli olwanyisa endagaano yange nagikolera mu ntaana ya Franka 5 niwe mba njagala okwokya niwe mba njagala okukola kiwaliwo ebinnumiriza emabega nina bye nafiirwa kale mwagala talooza nti nze mba njagala okunafuya ekibiina oba okukola ki mbukatalo bakanteekateeka nkola ebituufu ebbanga lyonna mbadde ndabisa gavumenti mbolo nkola ebituufu mbumale genda mu kiyumba ekiyumba kijjako ki Bobi Wine yateeka abantu mu biyumba yatunda poloti z'abantu yagoba abantu mayumba yaleeta drone tuleme kwambala ngatto zitali zaffe fela tulinga bikennembi biri mu kaveero oba mu ccupa binuuna sukaali naye oli wanyeenya eccupa ate ekikennembi mu kifolowooza omulabe oli anyeenya eccupa ate bitandika kulwanagana byokka nabyo kakati ffe tulinga bikennembi mwana tumanye ekyatuleeta twajja nnuuna kasukaali twagala katiba
ffe tuganya olya ssente z'ababbala mutambula mu bulamu bwabwe obeera mu malwaliro amalungi lwa nsonga tetwagala busente, twagala katiba we tulirekera n'abaana baffe nga nabo bali mu bulamu bulungi. Saawa zino wandiwadde Saamu omukisa mu bulumi mu ddwaliro mwali naye nkulaga obulamu bwe nalimu mu ddwaliro gali ag'abannansi abawa omusolo ne baguganyirwamu naye nkulaga eddwaliro liri lino okuba bantaddeko eddagala ovanga mu ddwaliro olina okukozesa eddagala ezzungu ate n'otumya erya aboli kusange mu kirimi. Omanyi kyekitegeeza Yasinno bannayuganda mwana mulina bingi ebyolwanirira n'okulwanyisa ate nga ffenna kitukakatako. Nze kirungi ngenda kufa oba enjiri yange ngisize erina weetuuse mwana kirabika bubi okuva mulamu ensi eno mwana nga otuulidde amazima. Togenda kufa, nsaba Mukama Katonda owone okomewo tutandikire we wakoma. Taano okufa ffe abakoonoona okufa kuba kufuula mbeera n'ogenda mu bulamu obutaliimu mukunja. Era obwo tebulina gwe bwali bulemeredde ne wooleka kuno ebibanja n'amataka. Teri yali akomyewo nti eri wannemye. Doni kulisa omulala ali eri avuma abantu amabina ajja kudda eka Nabulemu eiza bajja kuzza mayiti. Yabagambye bugambe nti mufuluma eggwanga mulagawa ani agenda okulonda. Mulirekera newonaalaga wano waffe ate omufirika towumula ne wooba ofudde. Lwakiri omuzimu gwe tujja gujjayo gukole mu ssabo nga tuguyita teguwumula. We're loving you so much. Mikwano gyange abaagalwa tujja funamu akadde kaffe tuwayewayeemu. My name is Omukunji Atasera alongside Sammy the Made. Export TV to the world.